nange olunaku lwaleero nga bwe nali nayogera tubadde ne meeting ya family netubaako ebintu bye tukkiriziganya era twogedde noza meeting twagituddemu ssaawa 6 noza paka ssaawa 10 tebadde meeting ya kuyomba oba kwaganyabula kuteeseganya era tuvuddemu n'ekyokukola era netuweebwa amagezi twewabudde mu biti ebyenjawulo newankubadde ensonga yayisa meeting eno enkulu era omukyali yali acomplaining ate era talabiseeko mu meeting bamuyita neera tetumanyi tuwadde ensonga lwaki talabise tumulinze n'atalabika naye nga ate era ye mutu omukulu ogwayisa meeting eno so ffe nga famire tusobodde kuba tetubadde na buzibu buli awo obuzibu bwetubadde nabwo bwe bw'omukyala naye ate leero talabiseeko mu meeting kati simanyi. Tulabyeko omuganda kyayita omuyeye gw'abakazi bamaama babadde bameka? Sijja kuwa namba ntuufu naye si buli muntu gwolabye nga mukyala nti abadde maama. Meeting eno ebaddemu abali kakiiko k'ekkanisa, abali kakiiko ka TV, management ya TV, bataata ne bamaama basenga naye si buli muntu gwolabye nti oba abadde mukazi oba abaddeyo just twayise abantu ab'enjawulo abayinza otuwabula. Baganda babatuufu bali bameka? Kwanga ekyo kibuuzo kirina okuva mu ddiro olunaku olwaleero abasinga bagamba musoba mu 30 olw'okuba nti nno omugenzi tayogerwako kibi niyo omulimu yagukola. Ekyo gwakimanyi naye nzize nga mbagamba ennamba era mwenyine munaatunga mu kilipusi zammwe ennamba mujja kugiraba. Okay. Aliwo ekirala? Ekigendera kya meeting nga bwe mbagambye ekigendera kya meeting ffenna nga wetutudde mu meeting twali tukkiriziganya naye ne wabaawo omwe yali takkiriziganya kooti netugamba twagenda ofuna letters of administration tufune mediation tutuule tukkiriziganye naye kyennaku era ne mu meeting talabiseeko gye tutajja gamba twagiyita mu nkukutu nti natwala naye nkola ekintu nze kyenaye saagala kukola naye ne bampabula nangamba agiteeke ku media era nemugiyita mu mawulire naye no munda ne tugezaako bakontaktinga naye ate era talabiseeko. Ye yateekawo caveat kuleeta ku mpapula eza ku letters of administration yateekawo caveat n'aclaiminga abanja omugenzi $1,000,000 n'aclaiminga omwana talabirirwa n'amala n'asinjayo ng'agamba eddaame si ttuufu lyakyusibwa era ng'agamba ku ddaame eyo yandibadde omuntu omukulu ensi yonna yali ekimanyi n'ab'ekkanisa nga bakimanyi ne famire ng'ekimanyi era kooti netugamba tutuule nga famire tugezeko tunula mu nsonga ye famire etudde ate era talabiseeko. Obuvuvugano obubadde bw'amaanyi nnyo fe abadde ku bbali w'ekisenge leero mutuuse ne mukaanya eno bwesaakiwulira ng'akyogera nti jengo takisobola era ne mu meeting tuwali akyogeddeko kuba ensonga yatuuza meeting ebadde ya mukyalo oyo atazze then family netutula netugamba kati omuntu otugeramu kwaki bannamateeka ne batuwabula nti kirungi mulina evidence nti mwayita meeting era mulina evidence nti meeting etudde wabula yatazze nga taweereza yadde obubaka lwaki tazze so netugezaako okwogera ku bintu bya family ebirala. Soku kunyonyola abantu abakola ku bintu byagenjawulo oyo mukyala komplenya nti wali mu buyambi kyaki tudde ebbanga kyenatuma okugenda mu kooti ekyomukyala tetwagana muwa buyambi era ne poliisi enansana benyini batuuka ne bagamba naye kati tumanyi mukyalo kyalaga kwasi gwe gwali gusoose omukyala nga ye waana ekyasookera ddala obuyambi yajja n'agamba buli wiiki alina sente zayagala akakiiko konna na buli muntu n'agaana zine mbagamba kale tujja muwayo kuwiki nga nakyo nali nenyigiriza nnyo oba olina abaana atali omu atali babiri nga bwe mwogeramu $10,000 nga tekuliiko ddwaliro tekuliiko school fees just upkeep naye neŋŋamba kale naye bwe yajja nga tozifuna nga bamugamba sayininga ye ng'agamba kimu tasayininga amataga wa mwana we
awo ne wabaawo obuzibu era ne batuwabula nti waba aganya ozisayininga mugaane. Ne tugenda ku poliisi nga tetunagenda mu kooti, poliisi ne tuginyonnyola ensonga negamba eweba y'ensonga negezaako munnyonnyola nti alina osayininga kuba era njijukira ne tukuwandiikira endagaano ku poliisi sinze yagisayiningako, akakiiko ke kagisayiningako wanze naye mu kaseera ako mu mateeka naye sirina right esayiningako kuba sirina letters of administration. So akakiiko ne kasayininga era ne tumuweeraweza weeks 3 mu maaso n'azitwala newankubadde bamugamba osayiningisa peni ya bbulu yagamba kimu mukama yamubikuli akozesa peni myufu yensonga ki buli kaseera mumulaba mbyeru era yayambala byeru neyo si nsonga. Then weeks 3 ezaggwako ne tuddayo poliisi era netugamba tuteekeyo endala za weeks endala 2. Bino byonna byenjogerako evidence weeri. Ku myaka gya 24 n'okuba nga gwavuga ekintu kino kyonna toli stressed, tubuulire mazima. Amazima ndi stressed nnyo nosinga kyoteebereza, naye kiba kisa kya Katonda ogezaako biyita mu buli lukya osinkana obuvuyo bungi nnyo konagana nkokola neera n'oyitamu ng'omusajja. Ebimu nze situnuulya nnyo myaka gyange. Muzee wange aŋŋamba ekintu kimu, omusajja ena kasitoweza emyaka abasinga bagamba 18 naye ne 15. Edda abasajja bedde ekyabakakasanga kasawezange 15 nga bamugamba agenda ku ttale oyigge. So kasooba nga oli musajja ekyemyaka okiza ebbali n'omanya togenda kudduka buvunaanyizibwa bw'olina, togenda kukola ki, ogenda yimirira obifeesinga. Abasinga batunuulidde omukyalo ogenda mukolera ki bati abasinga batunuulidde TV n'ekkanisa temukomekereze nga mubitunze. Ekintu ky'ottunda tekisoboka era kinsanyusa nnyo bwe tutuula ne famire abamu balina endowooza tutunde ne bagezezaako kibalambulira nti omugenzi yagamba temutunda nti ate ekkanisa yo TV obwaka luyinza obaako n'otandika otunda naye ekkanisa teyali ya kitaffe, yali y'abantu. Essaawa zino tulina ebintu ebyenjawulo tugezaako kuzimba kkanisa nayogera ku fundraising oyo olaba projects zonna za kuzimba kkanisa wabula ssente zino teziva mu famire ziva mu bantu, so yo tesobola kutundibwa. So ekintu ky'otunda tekiriiwo. However abafamire adde bakina nabo tutudde nabo ne tukibannyonnyola kuba babadde bamanyi nti buli kimu kyange ne babagamba nejje ngaliwo nga mukozi ebintu bya kkanisa nti nange ndiwo nga mukozi esooka nayitibwa Katonda. Mu kuyitibwa Katonda abantu ne banneesiga naye tewali siswakera ku makya ne ngamba ntunze ekkanisa ntunze TV kubanga by'abantu. Okay, Musonga. Kiki ekivudde mu lutuula luno? Mumaliriza mutya? Tumaliriza nga badde batategeera kintu kino bakitegedde. Naye nga wegambye abasinga si ebadde nnyo issue eri awo wabula nti bingi oli nti tazze ne twogeraku kati ne tubaako issues ze tuyingiramu. Naye nga ekiyandibadde ekikulu mu lutuula luno ate alina ensonga tazze. Naye mukyala w'omugenzi yaani omutuufu? Tugambe leeta written document tugiproving, amateeka gagiproving nti yeyo, then ndyoke tulabe engeri y'okuwa $1,000,000. Omukyala yatugamba tagiina era ne mu ofiisi ezo ne tuba tuzzeeyo era bagamba yagamba tagiina. But bwe twali tuva ku kkooti waliwo ekipapula kye bansaavinga ng'era kituloopa naye nga ku luno ate endagaano kweri yagamba yatunda nnyumba ye ng'alaga kuba endagaano yawandiika nze Annette nali erinnya ezibu erimpa obuzibu mpoze pasitayiga $1,010,000 wakuzinziriza nga temuli mu magoba. Then wano wansi n'awandiika eyeewoze ye Augustine mu buleetaazi nti naye nga nze kitange ebintu bwe bityo yateekangako signature ate eri famous buli omu gy'amanyi. Then n'agira naawoze Annette n'adda no ku bajulizi, abajulizi bennyini bagamba abaasayininga bo bennyini bagamba tebakimanyiiko, amannya gawe gawandiikibwa buwandiikibwa tekuli namba za simu, tekuliko signature yonna wabula kuliko mannya. Kati ne tugamba being nti okay oleese ogamba we buno obujulizi amateeka ge gajja tugamba either kituufu oba si kituufu, then tulabe ekiddako. Amabanja otuuseewo mugenzi ge yalikawo tugezaako ng'ovudde ku Yesu omugenzi aleka amabanja but
ekirungi nti wano waliwo abakola ku ma TV, ezo TV ze mukola kubasasula emisolo, nti era naffe kyekimu tusasula emisolo, naye tubadde tumazewo emyaka ng'ebiri mu muggalo, sikiwa nti buli TV ebadde esasula in time oba tebanjiwa, batugezaako okwengeginga bano abantu, okwogera nabo buli kisaabanja, ate nebaza Mukama nti batukwatiryako ne bakitegeera, ne tutuuka ku nzikiriziganya nabo, n'agamba okay, mubanga eriti mubusasuleko weemuti. So